Joshua Musasizi Subuga omulabi wa BBS Final bakabaka bwa Buganda tukweza buterevu okuva no ku kyalo Ajuli mu Gombola yela Mogimu Omoro district ewagenda okubeera emikolo egy'okuziika abadde omukuza w'ekikulukulu lw'eggwanga Jacob Olanya olunaku olw'enkya. Okusinziira ku batesitesi emikolo gigenda kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya n'okusaba kugenda okukulemberwamu ekkanisa ya Uganda. Wabula ku ssaawa 2 n'ekitundu omulambo gw'omugenzi gujja kugibwa mu makage mweguli akade kano gutwalibwe ku kifo wagenda okubeera emikolo emikulu nga omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Jessica Lupo yasuubirwa okubeera omukungubazi omukulu. Abatesitesi bategeezezza nti wadde nga ebyokwerinda binywezeddwa nnyo naye abantu bonna bajja kukirizibwa okwetaba ku mukolo ogwo era basuubira abantu abasoba mu mitwalo 2 basuubira abantu abasoba mu mitwalo 2 okwetaba ku mukolo ogwo. Wabula abantu batono nnyo abagenda okukirizibwa okutuuka ku ntaana Jacob Olanya wagenda okuziikibwa nga mu bano kugenda kubeerako abooluganda lwe abakulembeze mu Omoro district ne mu bukiikakono bw'eggwanga abakaba palamenti abakulembeze mu gavumenti abakulembeze ab'obuwangwa okuva mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga n'abantu abagwa mu biti eby'enjawulo. Olanya agenda kuziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'eggwanga era olunaku olw'enkya lugenda kubeera lwa kuwummula okwetoloola eggwanga. Bendera y'eggwanga egenda kwewuubira wakati mu mirongooti okwetoloola eggwanga wamu ne kuyita ebya Uganda mu mawanga ag'enjawulo. Wano ku mukolo ogw'okuziika oluyimba lw'eggwanga lujja kuyimbibwa ebitundu byonna ebisatu era ajja kukubibwa emizinga 17 ng'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga erya Special Forces lyagituusizza dda mu kifo kino bwe gigenda okukubibwa olunaku olw'enkya. Omukolo gwonna tujja kukutuusako butereevu era munange Davis Muhumuza yamaze dda okuwawula ebyuma byonna buli kimu obeere nga okifuna bulungi. Weekumire bwekumizi ku BBS Final osobole okugoberera byonna nga bwe binaatambula olunaku olw'enkya. Nze Robert Nesitwe Kayongo mu Omoro district.